Tuli Bujiri ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze okuba nti abeerawo mu kuziika mukyala wa yeyaliko okuli oludda oluvuganya era ngono wa FDC omukulu wa Fulogutu. Mukyala we yafudde gye buvuddeko era nga olwaleero bagenda kumuwummuza ku bijja by'abajjajjaabe e Bujiri. Ate omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze okwetaba ku mukolo guno era nga awerekeddwako Lord Mayor Elias Lukwago n'abantu abalala bangi. Ayaniriziddwa mbitiibwa ali ne Secretary General David Lewis Lubongoya. Abantu basanyuse okumulabako ndowooza olaba akacyankalano olaba akajagalalo bwe mwawanika emikono agamba yoyo welcome tusanyuse okulaba Kyagulanyi okubanga ozze okwetaba ku mukolo guno nga tuwerekera maama waffe mukyala wafula Ogutu kitalo nnyo kitalo ddala tusaasira ab'enganda abako n'ab'emikwano. Omwami wafula Ogutu eyali LOP mu kiseera ekyo era nga wa FDC yali LOP ku mulembe gwe era yakola bulungi nnyo. Mukyala we yamuvuddeko kitalo ddala. Twegatteko tugende mu mukolo omukulembeze nga atuuka na biki ebigenda okubeerawo nga mukyala ono asiibulwa. So, gendo basiima eyo vuguvugu Honorable Lukwago gendo okusiima ni Bobi Wine Thank you for coming. You are most welcome. Most welcome. This is great love. Abakoze kuteekateeka y'okukyama bano abasecurity mufeeyo abagenyi batuuse n'abateemeetende tulikubasaba mufeeyo Megete kuba security na nabwe kugeti wale mwirendo imwe kugeti mudaterekanya mukolo megete kuba tutikibana imwe kugeti kyokka tembe mukole abageni bamaze okutyama megete kuba security imwe kugeti wale ebo gye tubalese kyokka tembe mukole mwebale kubaleeta batuuse nga balamu so mwegete kuba naimwe ku gate mwebalero mwebalyegala alo muli omutye mwezi kyaleeta abakemi befunu basangalire mwezi abatulira embeka n'embeka kubera omubalire obusamanya obutabadde balumiramu ebisaamira ate nga bali obulira ne balumbaluma ebisaamira so badaha obulira obweyango buno obulwanirisa mwezi abatulire Kampala abatulire Busya ab'omukukiri muno mwezi obusangalire mwebale obwijja buli muntu afune yehala yale bakala ebyokulya byesitaliwo abakalira ebyokulya omuhono okukeese mu ngeri tuufu kukyekandakanda nakasobola ekyulisaho ebisa ino ekukumimu hawulireyo nahatula kukwingira kwa president wanu omwami Kyagulanyi Silver sebo kusangalire okukya omukono kuto kuno ekukumuli haberingi naye hadogowe oyenye imuulema mwe Bobi Wine abatambulanyire byanekera nebukumi eryo hale olero abanjulire bamongo FDC bakubanga ositabera babolere mu Musamya
with the president of FDC, Honorable Amriyat, Ayawe Harene Timuya, OCFDC, Mutetino, Masangaria, Mwebano Huicha, Abakeni Mwes, Abola Hutova Julanga, Galumuruhola, otherwise, Riva Sangafu, Hubanamwe, status Yadero. Ewe yali kobanga nti twegekibwa ku abageni abandi abalese ebugumo omuli mu Reverend Canon James Nathan werukwagana tusanga eyokubona baba era mumbera n'endala twegekibwa ku deputy. Ekifaananyi ekyo nga bw'okiraba ku screen yo ye mwami wa Ogutu afiiriddwa mukyala we era oyo mu kifaananyi abadde mukyala we bamaze ebbanga ddene, yabadde mukyala we waka, yabadde maama w'abaana naye yamuvuddeko mulamu obw'ensi munnaye bibi nnyo kitalo ddala. Kati ene bugiri gye babadde babeera bwe bujjajja President Kyagulanyi Ssentamu jazze okulaba nga abeerawo ku mukolo ogw'okusiibula omukyalo ono mu mirembe ate agalamirizibwe mu nnyumba ye ey'olubeerera. Omukolo gwo gukyagenda mu maaso. Njagadde kulagako President anigwaze government ate nga mu kiseera n'ekirala the Vice President wa Central Region wa Forum for Democratic Change ate ng'era the Road Mayor wa the capital city of Uganda, Kampala, Owichitiibwa Ssaalongo Elias Lukwago aliriife sebo tusanga era okubona mumbeera n'endala ebyomwami Lukwago niye Road Mayor wa Kampala City yesi yahatwegasaho status ya leero sino mumbeera n'endala twegeyitibwa ku President wa National Unity Platform Owichitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu aliriife wano tusanga era okubona baba alumbere bawelere Preso egatibweho President wa NUP omwami Kyagulanyi ibahabeekesoyo webaluhuija era nga werekeirwaku Oweekitiibwa David Louis Lubongoya Secretary General wa National Unity Platform yena alinipe tusanga era okubona omwami David Louis Lubongoya niye Secretary General owa NUP webaluhuija omwami Walter Wafula woliwonawona omwami Walter Wafula woliwonawona nkusaba ononiye kwano wendi eri ali kwenda mangu Walter Wafula woliwonawona nonia kuwendi eri ali kwenda Wafula oluta itahu hano aliwali obutaha esaba obwangwa hono liyambe awo uita hano nga bwenindira okubeeza kukiyaku mungana ensonga ey'obubaka buno condolence message okuva mu Transparency International Uganda egiweereza eri family ey'omugenzi naddala Oweekitiibwa Wafula Philip Ogutu. Buno obubaka bwa kusaasira eri amaka gano olw'okuviirwaku omuntu w'omugaso eri mwena era bagenge mu nsawo batolamu emitwalo 2 bagiweereza okusobola okuyambaku mu kuwerekera mutere waife nga asaininzeeku ni Mayimba Godfrey kulu wa Transparency International Uganda tweyanziza mwebalino mwebalira irala basabo ne banyabo nokwana obubaka okuva mu Ntawo Community Initiative bona batuuse okusaasira walala n'okujaguza obulamu bw'omugenzi Alice Wafula Ogutu era batusaba okusaba n'okugumya eri Oweekitiibwa Wafula Ogutu nga bagenye mu nsawo batolamu emitwalo 15 giyambeku omukyalo ono golaba ku screen yo ye Alice Nabugembe Wafula Ogutu. Nabugembe ye mukyala agenda okuziikibwa olunaku olwaleero nga mukyala wa eyaliko Lope
oba eyaliko leader of opposition eyaliko akuye oludda oluvuganya wa mu parliament era nga wa FDC omukulu wafula Ogutu Philip omukyala we ono azikibwa leero Kyagulanyi jazze ye Alice Nabugembe Ogutu Alice Nabugembe Ogutu yasiibula olunaku olwaleero era Kyagulanyi Ssentamu jazze ku mukolo guno naye abeerewo ng'omukyala ono asiibulwa mu kitiibwa ekimugwanidde kwa mukyala wa mukulembeze Wafula Ogutu yali musajja wa maanyi era yali musajja wa nga tanyigibwa mu ttooke mu biseera bye yabeerera nga akulembera oludda oluvuganya gavumenti mu parliament era bingi bye yakola bingi bye yatuukako nga ye ebyaweesa ekitiibwa ekibiina kya FDC wamu ne Uganda nga byayongerako okufuula bannayuganda ab'omuzinzi n'okwongera okumanya ekituufu munnayuganda kyalina okukola ku lwa Uganda empya ku lwa Uganda ennungi. Kibi nnyo nti Wafula Ogutu yafiiridde omukyala Miss Alice Nabugembe Ogutu yamuvuddeko yagenze okusisinkana bajjajjaabe eyo gye baagenda naye gy'agenda okugalamizibwa olunaku olwaleero nga ekitundu kino kye tulimu kiyitibwa Bukooli Central Bugiri District Bukooli Central era omukulu Wafula Ogutu gye yali nga omubaka wa parliament owa Bukooli Central nga yali ku kaada ya FDC era yaliko nkugambye oludda oluvuganya mu parliament Wafula Ogutu ebitonotono ebimukwatako bwe biti we biri era nga wa FDC musajja wa FDC nnyo nnyini ddala kale tusaasira nnyo ab'eŋŋanda tusaasira nnyo omwami Wafula Ogutu olw'okuvibwako omukyala olw'okuvibwako omukwano gwe abadde amutegeera bwe babadde beetegeera kibi nnyo kibi ddala kyagenda mu maaso. Immediately after them, it will be former staff of Monica Publications. Kyagulanyi nga bw'olaba ali mu kuteeka omukono mu kitabo ky'abagenyi okulamanyisa ensi nti nange naliwo nga tusiibula mukyala Alice Nabugembe Ogutu. I want to observe all the protocols. I'll start by introducing myself. I am Rotarian Catherine Okwi. I am honored to stand before the two presidents of the two parties, FDC and NOP, and I'm also a president of Rotary Club of Mutinda. However, my term of office ended yesterday. Akuba nti asanyukira okubaawo okwaba president ab'ebibiina ebibiri ekya FDC n'ekya National Unity Platform. Wabula era yena yatukobera nti yena alina title y'obwa president nga president wa Rotary Club Ntinda. And my term of office ended yesterday and I peacefully handed over. Wabula yakoba nti ekiseera kye mu kifo ekyo kyakuweire ku olweido era yawaayo obuyinza mu mirembe. And today I stand in the footsteps of the president who still has other duties, is being in Kampala, so I stand in his capacity as the president. Rotarian Philip Wafula, we've been standing with you since last Saturday, and we are really saddened to lose our aunt. We actually refer to the wives of Rotarians as aunts, and the husbands of Rotarians as aunties. So we've been a soulful journey, but we've known Alice for a long time, since 2009. In fact, before 2009, she hosted us here in this very compound when we came to hand over wheelchairs to children, to people that we identified in this community. During that visit, we also identified that there was a need, there was a water stress in this area, so we identified schools that we've been supporting
from our parent company. We Rotarians are not rich people, but we are rich at heart. So we contributed money, and our parent company was then able to also give us more grants, and we were able to support 4 schools in this community. We supported Ipakaiboro Primary School. We gave them VIP latrines and water tanks and washing facilities. Naigoma, Katigunju, and Chimaka. And as I speak now, we actually have another grant, and we're going to support 5 more schools. That is St. Jude, Matuarula, Makola Primary School. I will request all of us to give a standing ovation. I will request all of us to give a standing ovation. We shall be going back to Rotary Club to complete their Kitalo echa Alice Nabugembe Ogutu. Kitalo nnyo echa Alice Nabugembe Ogutu. Noye mukyala we yaliko Lope oba yaliko leader of opposition mu parliament ya Uganda na FDC Wafula Ogutu Philip. Mukyala we Alice Nabugembe Ogutu yavudde mbulamu obwensi nga badde babeera ntinda. Olwaleero aleeteddwa enebugiri ku bijja by'abajjajjaabe yagenda okuganzikibwa asigale eno mu nnyumba ye ey'olubeerera. Tusaasira nnyo abafamire ab'eŋŋanda n'emikwano olw'okuviibwako omuntu waabwe, mukwano gwabwe, maama waabwe, omukyala waabwe. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine y'omu ku bali ku mukolo guno. Lord Mayor Elias Lukwago, David Lewis Lubongoya, Secretary General wa NUP, abaka ba Parliament n'abantu abalala bangi abazze okusiibula maama Alice Wafula Ogutu Nabugembe. Kitalo nnyo. Kale nga tukayemereire twenda kubaaniriza era katandike service yaife n'ebigambo ebyokuziika abafu abakulu abafiira mu Kristo mu ndabula peegi 247. Nze kuzuukira n'obulamu akirisanze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli mulamu akirisanze talifa emirembe n'emirembe. Manyi ng'omunuzi wange aba mulamu era ng'ayimirira ku nsi enkomerero, era eddiba ly'omubiri gwange bwe lirimala okuzikirizibwa bwe lityo, naye mu mubiri gwange ndiraba Katonda. Bwe ndiraba nze mwene n'amaaso gange gali mutunuulira so si mulala. Tetwaleeta kintu ku nsi kubanga era tetuyinza kujjamu kintu. Mukama ye yawa era Mukama yatteewo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amen. Kama yebazibwe.
katonda kwagala nabeera mu kwagala abeera mu katonda ne katonda abeeramu mukama abeere nammwe kambasabe mwikaikaneku abalina okutyama abalina okufukamira tweyongere n'okusaba kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuwembere yaffe ya leero otusonyiwa okwolona kwaffe nga naffe nfunye abatonoona totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi amiina ayi katonda ayinza byonna bw'omanya emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala era atakisiba oyamba byonna tukuza ebirowoozo emitima gyaffe ng'osaba mwoyo gw'omutukuvu tuwagalire ddala tendeza erinnya tukubawe kitugwanira ku bwa yesu kristo mukama waffe amiina dawulira amateeka amampi peji y'ensanvu bitabo bino ebyokusaba mukama waffe yesu kristo yagamba atuwulira isirayiri mukama katonda waffe mukama y'omu era agamba mukama katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwonna n'amagezi go gonna n'amanyi go gonna lyo lyetteeka eryo lubereberye era kwinino nti yagalanga muliraano wange bw'oyagala wekka tewali tteeka ddala esiganga obukulu mateeka gano gombi amateeka gonna mugasinziira era ne bannabbi tusasire okwekayirira Nenjiri peji ya 147 awali saa etuli kujokusaba kuwa alisiyo otuwe ali mukama fa abatisibwa okuyingira mu kufa kw'omwana we Yesu Kristo tufuiseko tutyo okwegomba kwaffe okutasaana tuleke tuzikibwe wamu naye era abo tulimala okuyita mu ntaana n'emulyango gw'okufa tuleka tutuuke mu kuzuukira n'essanyu eringi olw'obulungi bw'oyo yafa n'azuukira amafuku lwaffe omwana we Yesu Kristo mukama waffe amiina mukama abeere nammwe n'omwoyo gwo kambasabe twemberere tusome ezabbuli egy'okusomebwa mu ngobo oba mu mbalo ng'egyakulemberwa Reverend Isaac Mugoya gwendikuwa akadookoli ya 39 tange nasiriwala obutayogera nasirika newankubadde ebirungi saabyogera omutima gwange ne gwaka munda yange bwe nali ndowooza omuliro ne gukoleera ne ndyoka njogera n'olulimi lwange mukama ontegeeza enkomerero yange neggere gy'ennaku zange bweggiri tegere bwendi mumenyefu laba ennaku zange wazikola ng'enta n'obulamu bwange bulinga si kintu gy'oli mazima buli muntu nywerera ddala mukabuka mazima buli muntu atambulira mu kifaananyi ekitaliimu mazima beeraliikirira bwereere akuuma obugagga so tamanyi agenda okubutwala ne kaakano mukama nindirira ki muggwe mwenina essuubi onziggyeyo byonono byange byonna tofuula kibume ky'abasirusiru nasirwala saasamya akamwa kange kubanga wakikola onziteeko omuggo gwo maliddwamu amaanyi olw'okukuba gw'omukono gwo obuuliranga omuntu munenja tali butuukirifu omaliramu ddala obulungi bwe ng'enyenje mazima buli muntu mukka wulira okusaba kwange ayi mukama okkiriza okukaaba kwange tosirikira amaziga gange kubanga nze ndi mugenyi gy'oli omutambuze nga bajjajjange bonna bwe baali onsaasire ndyoke nziremu amaanyi nga sinaava muno nensulairawo ekitiibwa kibe kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu nga bwe kyali olubereberye bwe kiri ne kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina agava mu kitabo kya Yokaana ekitundu ekisooka kiva mu bitabo bya Yokaana 14 katusome. Yesu yabakoba ati mutabanga beeraliikirivu mu myoyo gyammwe
muyikirize Katonda zena mundikirize mundu yalata wange mulimu ebifo kamala era ndikujja kubategekera kifo nguli tibwe kiri tyandibakoleire kino wendimala okujja kubategekera ekifo ndiira tuli Bugiri. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atuuse okubaawo ku mukolo ogw'okusiibula mukadde waffe mukyala wa Ogutu Wafula Ogutu ono yali akulira oludda oluvuganya mu Parliament ku kaadi ya FDC. Mukyala we Alice Nabugembe Ogutu yavudde mu bulamu obw'ensi lunaku olwajjo ate olwaleero aleeteddwa eno ku bijja by'abajjajjaawe e Bugiri mu kyalo Bukooli okusobola okuganzikibwa oba okusiibulwa mu kitiibwa agende eyo bajjajjaabe gye baagenda naye awummulire eyo mu bitiibwa ebimugwanidde. Tusaasira nnyo famire, tusaasira nnyo ab'eŋŋanda, tusaasira nnyo omukulu Wafula Ogutu okuba nti aviiriddwako mukyala we kitalo nnyo kitalo ddala. Omukolo gukyagenda mu maaso byonna tujja kuba tubibategeeza, tujja kuba tubibatuusaako nga tubibawa nga bwe binaaba bitutuukako. Mbaagala nnyo Omukama nsaba abankuumire. Mweraba.